Bale kusoma mugende musome mbere ba good girls ya flaga ya mulongo mujiwanike waggulu ogende mu secondary bulungi ddala. Libadde essanyu eri abaana Mulongo Sarah babiri bayamba mu byensoma bw'abakwasiza ebirabo nga bayozayoza okuyita obulungi ebigezo by'akamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu awamu ne siniya ey'okuna. Magezi oyagala kufuuka ki? Dokita naffe twabyogeranga twakakana tuli wano okutuwoggana buwogganya ng'ojjanjaba ki? Abaana bano Mulongo babiri azabaweerera so nga abandi akwatagana n'amasomero ne gamukendeereza ku bisale ekintu kimusobozesezza okubalabirira obulungi nga bafunira n'ebikozesebwa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Mulongo ndi musanyufu nnyo gy'oli. Amiina. Mwana ajja wano nefuna basale y'omwana wange. Ey'omukwano. Nefuna essomero baliyita St. Matia Mulumba. Ey'omukwano. Nompa basale. Ng'omanye ebya Mulongo ebya basale tebiriiyo. Wali olina obwesigwa. Najja nga ndi mukakafu nti nati mule waliwo abagaba basale abaana ne batuuka ku masomero bagamba muddeeyo ffe basale zammwe tetuzimanyi. Nedda nze najja nga ndi mukakafu. Agamba nti abaana bano bwe baali tebannatuula ebibuuzo byabwe by'akamalirizo eby'omwaka oguwedde yeeyama okuwa oyo yenna anaabayitidde mu ddala erisooka ebirabo wamu n'okumusomesa ku mitendera egiddirira ekintu kyatuukirizza. Kitandise mwaka guno tekitandise bulijjo nkizudde nga abazadde abaana baabwe bakola obulungi babasalira enkoko simanya babawa keeki simanya bakola batya n'ekizuna nti abanga abapasalo tebalina kubaselebratinga naye akati nange nesalawo okwatangayo akatono kemba nnyina okuwa abaana bange abapasalo maama. Amasomero ag'enjawulo agakolagana ne Mulongo gamusiimye olw'omutima omuyambi gw'alina naddala ng'alumirirwa abaana baatalinaako kakwate konna. Tumaze kati emyaka gyaffe tuli myaka 12 nga tusomesa abaana naye ekikulu ekiri mu byonna kwe kuyamba omwana oyo atalina busobozi. Omukyalo ono yatutuukirira naffe ntumunoonya tuba twakkaanya okuyambako abaana era tuzze tubayamba bwe mbala kati abaana bafulumye kasawo bangi nnyo naye nga bambi tabamanyi abamu abalabira wano abamu tabandirako ddala naye nawe obaoliawo nakuweereza omwana munyambireko yazze ku rediyo yankubidde essimu so tumwebaza nnyo olw'okuba nga avuddeyo okuyamba eggwanga. Ntwala omukisa guno okwebaza omukyala Mulongo olw'omutima omulungi gw'alina n'okufaayo bambi okuyamba abantu abatalina busobozi. Maama Mulongo bwe yakutuukirira ng'asaba basale n'ogamba otya nti asabiriza? Saagamba nti asabiriza. Asaba nnyo. Nedda maama. Ne Butambala atuuse. Wabula nasiima omutima gw'okozesa n'ensalawo nti yali asabiriza nnyo. Nedda maama. Abaana bange bonyambiddeko beeyisa batya? Abaana balina empisa balungi kubanga naawe ne Mulongo naye afaayo nnyo okukubiriza ekintu ky'empisa. Wano abaana abayambiddwa wamu ne bazadde baabwe nabo balaze essanyu olw'eddimu nnakazadde ono lyabakoledde. Teyanza nnyo teyanze. Nze namwanjikana nga nze mama w'omwana. Amiina bali kumusalira. We balira ddala. Kale mukwano. Nakayiza Patricia abadde ku basalo yani. Aya Mulongo babiyesa. Ng'asomera ye kaadi. Ng'asomera wa? Global Bright Junior School. Yafunye bumeka? Got 12. Fasi kwa tutukubirako mu ngalo bane mpopa isogo omwana wange. Atandike bulungi secondary, amufunidde ga secondary. Abamu ku bano Mulongo bayamba abafuna ng'ayita mu programu ye eyitibwa Kooti y'Amaka gy'akola ku Radio Star awamu ne Star TV abantu mwe bakubaganyiriza ebirowoozo kw'ossa n'okuyamba abo abataliika yasirira. Abaana bano bajja mu misomo bajja mu maka gateesobola abamu bankubira ssimu abamu mbasuubiza paka lwentuukiriza era nenzibawa. We twogerera Mulongo Sarah aweza abaana abasoba mu 100 bayamba. Eggulire lino likusakiddwa Tone Sennabulya. Bandabire waka